It was a big blow to Weasel nti takyagattana bulungi ebikondo network zibukako weziddako yagweddalu. In simple terms alinga bamulaba ng'omulalu. Weasel bamusindise naye bagenza olaba abantu bamuwa matu kati ye abadde amusindika ne yeetuukira ani mirikwesi waliwo kibayita okwagala okugaaya ekisukka ku bungi kwekyo kyosobola okumira. Ogezaako okunfuna nfumiitiriza nti Weasel we yafunye ssente yagenze oba yakyamuse nnyo n'ayagala n'okufuna ezitali zize kuba kati ekisooka mu butuufu mirikwesi ayinza okuba ali mu depression nabongo kakuwa ekyokulabirako ey'okumuyitako kiruma nnyo era kyemmanyi afuna nightmare ebibolote ebyentiisa ekiro. Sebo, nyabo, mwana wa Katonda wenna ali eyo. Eno yera Bongo Charity Foundation. Tukola art for charity. Nga tuyita mu bitone ebyenjawulo omuli okusiiga n'okukuba ebifaananyi, okutonaatona ebisenge ne art. Nga jjayo endabika y'ekifo. Tukwaniriza n'essanyu kasitoma waffe oyagala kugula art waffe oba oyagala gwe mwennyini tukusiige mu bifaananyi. Olina omwagalo awo oyagala kumutonera kirabo nga kuliko ekifaananyi kye. Tutuukirire wano ku Bongo Charity Foundation. Buli lw'otuwagira ng'otuwa omulimu oba ng'otugulako ati waffe mwe tufuna obuyambi obulabirira n'okusomesa abaana abato okuva ku streets ez'enjawulo abataliiko alabirira. Bire ku namba y'essimu noti 7 noti 346 827. Le Bongo Charity Foundation tukola art for charity. Come paint your legacy with us. Ku MRLive kwe tuli wadengo lwaleero nga bulijjo tusinzidde ku Grand Star ensibuko y'amasanyu gwatanatuka ku Grand Star Makindi ofiirwa nyongera okutegeeza nti Land Star eri opposite Papa's Sport mu mutima gwe Makindi osanga ekifo ekikulukuta amasanyu agatalabwangako. Friday live band ennaku endala kiba kijjobyo jangu oli kamera akalungi gym wenjogerera kati waliwo abakedde okukola olweggulo bakola ku saa 7 bakola rooms ez'omuwendo tuli mu season ya kuwumulamu gwali emitawa w'amayanja nga wali agadde okujja okumulamu n'omwagalwawo. Land Star kamera akalungi menye kindeke ki so nze nzikiriza nti tondawomerwa ssente paka ng'ozzeko ku Land Star Makindi opposite Papa's Sport parking twafunye ey'okubiri kati parking ziri bbiri waliwo eri munda n'eri wabweru wala zonna se tuyita eggulugulu. Kale no olw'embeera eyo saano gye ku Land Star olabe nawe kyegamba weewaawo omukulu. Yes sebo obulamu bugamba ki mpola kiri kitya Mechanical Bongo once again kasooke mbuze ku balabi baffe kuba bakola kya muwendo nnyo mbalamusizaako mwenna gye musinzira okubanga mulaba channel eno eya Mechanical Bongo live kyemukola kya muwendo nnyo gwe oyinza okubanga olowooza channel eno girabulabi naye tomanyi kyogatta ku ggwanga. Chikola amakulu chikola amakulu weewaawo. Village basket campaign yayingidde oda gwalina kyonna kyoyina oyina lugoye lwotakozesa lulaba nti ate lukyalina mugaso mu bulamu bwo oyina ssuuko oyina mufaliso menye kindeke ki osobola tukwirako ku 0700346827 0700346827 ne tulukukimako olwo ne tulwongerayo gye watandikira munno gye yatandikira gye twatandikira oba munno waali. Bannaffe bangi baliyo tebeebika basula bubi tebambala ngoye sirwa kuba nti swaga naye nedda tebalina busobozi buzigula olaba ng'olugoye olwa layisi naye ku bannaffe munnanga akasente kabatagaza Katonda tannabajjukira tannabaanukula so mu kaseera ngaako ndowooza ke kaseera ate ffe ke tulina okugenderamu gye bali ne tubuulira enjiri y'okwagala omukwano ogujjiddeko enjiri eriko ebikolwa ndowooza yenjiri ennungi era ennunula emyoyo okugiyingiza mu bwakabaka bwa Katonda amangu. Osanga munenjala emuluma yetaga sinjiri 10 agula ekikomando gwe kyokola kyakumugirayo Bible olwo n'omubulira enjiri nga by'omubulira byonna agamba bona avaawo ddi enjala emuluma bw'omusomera Ezekieri bw'omusomera Esther bw'omusomera Jeremiah nsoko omugulira akamera kkute olwo omubulira obulungi bwa Katondawo. So enjiri eriko ebikolwa eyanguya emyoyo okuginunula ogijja mu bubi
naye munnaali awo yasuze bubi gwekimanyi bulungi nti abo omuguli ekikomanda ekyolukumi agenda kutereera omukuba enjiri olunaku lulama atasegguse naye leero soka mukuba njiri kakati n'asumagira tutekeyo ebikola ku njiri olwo nno ekigambo kya Kristo tukyanguye gwe mwana wa Katonda ali eyo oluyiina olugoye engatto tukubireko tujje tubyongereyo bannaffe tubabigabire olwo nno tubazze bujja tubaddaabirize enjiri ya Kristo yeyongera amaanyi ne speed omukulu byatandikanga ebyokusaaga naye ekiraka kisusse paka bwe ŋŋambye nti nedda asiri mulungi nnyo mu kutematema nsonga zino naye ninayo kafulu asobola okuyambako bannaffe abatuwuliriza okubatemeratemera emboozi eno bagifuna bulungi wizo penge kamiliyoni epalaso bannaye bafaaki ekisinza okwewuunyisa mu lutalo lwabwe nti olutalo lwa penge ne wizo ne kamiliyoni nepalaso tolusemberezaamu omwana lujjudde kuwemula lujjudde kuvuma ngenafutwa obusungu wizo abugjeewa anyways kati omulabi waffe yandyebuuziza bitandika bitya bitandika wano wizo manizo ayina live gye yakola ng'avuma ab'obukofiira obumyufu ebigambo bye yakozesa olw'okuba nti kyano yaffe eriko abantu abaliko ensa sijja bikola ki kuyisa naye awo olutalo we luva naye nga wizo aba yalumba mweyo live gye yakola kuba abaana babutematemamu yali alumba His Excellency Robert Kyagulanyi Ssentamu the gladiator akulira ekibiina ekya NUP president His Excellency gwe yali alumba kati kyetwebuuliza nti wizo kiki ekiba kimulumbisa omusajja atamulinako kuba realistically wulaba Bob Wine ne wizo waliwo kye tuyita conflict of interest tewayinza nakubaawo lunaku lumu nga balina ekintu kimu bakikayanira jukira wizo ali mu campaign tukimanyi bulungi mu campaign guba mugati yellow blade budget mu kyennyanja mubaamu mu nyanja mubaamu ocean mubaamu big fish nti oyinza osanga omuntu ayina eryato lyayingeni ayaga kuvuba eyo big fish n'ayina enkasi ayaga kuvuba eyo big fish kati mweno scenario tukitwale nti Bobi Wine ye big fish yaliko amasanyalaze buli omu gwayagala ottapinga nti buli wevaayo n'olumba Bobi Wine budget eba abnormal so wizo okuluma emba n'afiirawo n'atuyana n'asaza ebibatu alinyisa muwendo kwegamba alinga eyeetega musasula waayo mulimu ngukola olwedde bamusasula kuba kati mwomwe nyini yalaga nti ngenda ku Sentinel parking awo nsooke nkebere ku sente zange okitegeera mu kavidiyo ng'alaga abadde avuga V8 kati bamuyita oba kati bamuyita Brabus kati yewizo Brabus oba wagon giwagoni okitegeera kati kitegeeza ki of course wizo abadde abantu bamuleka okugenda okuyimba mu campaign za NRM reason being wizo yamazaawo to be honest mpa close up honestly speaking wizo yamazaawo mbuze yamazaawo atya oba yakamiza kiki wizo wadde takyalina booking gyafuna to the extent nti no Chameleone yawalirizibwa n'okuteekako ba promote embeera nti woba ombuukinga ninako empeekeera nti woba obookinga Chameleone you have to act against your will oleetereko ne wizo tajjanga main artist ajjanga salad bomba katooke n'ekyennyanja nteerako ko n'akaboga awo wabbali salads iziti enyongeza oba enyongereza teba ntono nti kati nga wonaagamba n'ogamba nti nno bakuwadde emmere nogamba ba ne bakuweerako ne ka watermelon ne bakuweerako sukuma wiki kannakati ejjobyo bugga doodo kati awo kyekitegeeza wizo yafuuka ka watermelon bugga doodo saladi panna
nti abadde takyafuna booking nti no abantu baali tebalina ku buzibu okugenda okuyimbira NRM kubanga esooka abadde alina ennyonta y'okuyimba ekyo kimu ekirala ssente ate bigger budget n'ekirala n'abantu abo tetujja tunulira nnyo basomba beereeta bweresi naye abadde amisinga obayimbirako abadde yakomadde okuyimbira ku namungi w'omuntu ng'oyo togiyita excitement kyengezaako okugamba nti no ebyo byonna abantu bate tebabinaako buzibu naye ndowooza omanyi waliwo kye bayita okwagala okugaaya ekisukka ku bungi kwekyo ky'osobola okumira ogezaako okunfuna nfumiitiriza nti Weasel we yafunye ssente yagenze oba yakyamuse nnyo n'ayagala n'okufuna ezitali zize zino bwe ziyite eno bwe ziyiika bwakola bwati osegeera mumpe mbadde ndudde okukakwatako kanaabaana era ali mu kukola gundi interview zaakumukumu ngaalo ne lwakuba nti n'obuzibu abantu Weasel balina ekiti kye bamulabiramu abantu abasinga bakkiriza balina biriifu nti kuva radio we yafa Weasel ali traumatized psychologically yongera kitemeteme nti okuva radio we yafa Weasel it was a big blow to Weasel nti takyagattana bulungi ebikondo network zibukako weziddako yagwe eddalu in simple terms alinga bamulaba ng'omulalu bamulabanga nti omuntu mu wiiki tasobola kumalako wiiki bamwena ku 7 tasobola zimalako zonna nga kwali ayinza okubaako sina nnaku 7 n'olunaku dduma essaawa 2 mu nnya ezibeera mu lunaku tasobola zimalako nga kwali tugende mu maaso nti ayinza okubaako sawa okuva ssaawa mpaka 6 okuva 6 paka 8 nga taliiko ani amasanyalaze ga Uganda nnaku zino alinga gano disero tegali constant kati kyovola abantu bo bagamba sinza kubiza nga gwe bamanyi alina obubaka bwe yeetisse alina amusindika amubaza nga ali mu time ze nga yakavuddeko n'amusindika nga Weasel takyetegeerera n'amutegeerera ba abantu okusinza kubiza gwe bamanyi oba ibyo ba sente zino zezamukyamule ne bagamba nga wolaba nti Yesu Kristo okugenda okujja Katonda okugenda okusindika omwana we yasooka n'asindika ababaka bannabbi okitegeera abaliranga omwana we paka abantu nga tebabawa matu paka we yasindika omwana we kati Weasel n'asindika abantu okulongoosa n'abajeema yasooka n'asindika bannabbi n'asindika bakabaka naye nga abalanzi okitegeera abantu ne bagano bawulira abantu ne bagipaka Katonda we yasindika omwana we direct kikyotegeeza mu nsonga za Weasel basindise mwana waabwe direct ye Weasel nedda Weasel bamusindise naye bagenza olaba abantu tebamuwa matu kati ye abadde amusindika ne yeetuukira ani mirikwesi ekyo tukituukako tutya nti emabegaka waliwo akatambi akasaturating nga Chameleone agamba tetusobola bba waamu n'oyo fala wammwe temusobola fuga ggwanga lino naye muba mumuwadde mufala wammwe nja muwambira mu wiiki emu akatambi kafulumye kyekyo kiraga nti Weasel bbanga lyonna abadde aprovoking oli tebamuwadde matu be bali bannabbi benkugamba abasooka okujja paka Yesu Kristo weyetuukira kufunye bulungi okitegeera nti Katonda yasooka n'asindika ababaka naye nga tebabawa batu paka we yasindika omwana we kennyini je miliyoni yabadde mabega wa Weasel agero kubanga Weasel akamunafunafu nga tebamuwa matu olw'ensonga nti no kuva bwe yaviibwako munne tebamutwala serious bo abantu balowooza omukulu galinga masanyalaze gavaako we gaddako okitegeera kyova olaba ye ababadde basinga omuleetera ye pengepenge osegedde amwadde obudde amwadde obudde nti abadde anoonya attention of which omanyi Metanikira Bongo kyenyinza okugamba
people move on. Kati Mechanic Club Bongo waliwo abantu abakulaba emyaka tugambe nga 10 emabega. Sebo, nyabo, mwana wa Katonda wenna ali eyo. Eno yera Bongo Charity Foundation. Tukola Art for Charity. Nga tuyita mu bitone ebyenjawulo omuli okusiiga n'okukuba ebifaananyi, okutonaatona ebisenge ne art. Nga jjayo endabika y'ekifo. Tukwaniriza n'essanyu kasitoma waffe. Oyagala kugula art waffe oba oyagala gwe mwennyini tukusiige mu bifaananyi. Olina omwagalo awo oyagala kumutonera kirabo nga kuliko ekifaananyi kye. Tutuukirire wano ku Bongo Charity Foundation. Buli lw'otuwagira ng'otuwa omulimu oba ng'otugulako ati waffe. Mwe tufuna obuyambi obulabirira n'okusomesa abaana abato okuva ku streets ez'enjawulo abataliiko alabirira. Bire ku namba y'essimu noti 7 noti 346 Le Bongo Charity Foundation tukola art for charity. Come paint your legacy with us. Kati omuntu oyo waaba akyakulabira mu kiti kiri waliwo n'abantu Mechanic Club Bongo be wabeeranga nabo naye nga kati temukyaswa kubeera ku meeza emu si lwakuba nti noki naye nga ebirooto byayawukana n'ebiruubirirwa purpose of life nga tebikwatagana okitegeera kati be bantu abantu bonna ekisinga obbabonyaabonya Bobi Wine bakyamulabira mu kiti kiri ekyokuba nga akyali mu ndongo ekyatumusobola nti oyo twabeeranga naye ku stage twanywanga naye enjaga ekamuka twanywanga naye enjaga kati bwe buzibu omuntu akyuka ekyo kyekireeta obuzibu osegera nja kuwa ekyokulabirako nti Pawulo omutume yatuwandiikira amabaluwa agasinga ye yali Sawulo ng'ayigganya kyaki mboko neevuga naye yafuna okulabikirwa lunaku lumu n'akyuka osegera kati era waliwo abaali bakyamulabira mu Pawulo waliwo abaali bakyamulabira mu kiti ekya Sawulo oyo mutemu atubulira ate enjiri agatuyingiza mu kyaki atwoke okitegeera obwagazi ku Kristo abujja wanga yatukubanga kati kyekintu ekibonyaabonya abantu nekiraba kintu kyenjawo bagamba kasitotakkiriza nti omuntu buli omu alina destiny ye nti mbadde noono naye mu butuufu yampiseeko sigaza saati ampiseeko amazima gali omusajja yayitawo kati mirikwesi yesitukidde naye mirikwesi oyo ngaasituka nnyo ndabye mabegakaawo mirikwesi alina olutalo lwa Lion Skin naye nga abantu bagamba era yatuma palaso twali tuli awo nga mirikwesi anyizaanyize bafikigaza anyizaani bonna ne balabikanga abalemeddwa era twali tuli awo ng'engombe agikubye tiititi mbwamala yesitukira gwe muzeegwe kuba kati bw'ova ku concept nga yesitukira yavudde ku concept waliwo kibayita scapegoat n'ekirala Wizo teyavudde ku concept kati realistically Bobi Wine ku kati byaliko kimanyi ebino byetwogerako nti Wizo yalumbye Bobi Wine Bobi Wine yetabimanyi tutaba following Wizo ali ku nsonga za ggwanga alabika gwe okimanyi bino byetwogerako Bobi Wine tabimanyi Mechanic Club Bongo tomala muwiza amaanyi si kumala amaanyi nkuwulira mazima olwakuba abantu tebaagala mazima Mechanic Club Bongo ngo oyina gundi kankwe kale ku level esookerwako oyina famire yo oyina okukeera n'onoonya ssente abaana baddewo batya abaana balina okusoma osobola okumanya abavubuka abakubazaala ku kyalo obuvunaanyizibwa bwa bukuwuuba olina okukeera n'onoonya ssente zirabirira ewaka abaana balina okusoma obulamu obutambuza otya okitegeera oyinza okufuna obudde obumanya abavubuka abakubi bazaala ku kyalo oba oyinza okufuna obudde obumanya nti ono omuvubuka akwana oli kati Bobi Wine naawe nga woolaba kati how busy he is ne schedule eri eya campaign trail oza afunayo obudde obuwuliriza Wizo Manizo yes amumanyi kutula Wizo amumanyi Bobi Wine amanyi Wizo baka badda busindika direct naye nga tebutuuka bwina ebukomaawo olw'obuvunaanyizibwa ne bugula kati olaba woba olumba namunswa sorry oba
Queen B okimanyi oyinza waliwo ebiyinza okulumba Queen B zino enjuki ziwaaka B ne zibiziyiza ne Queen B netamanya nti babadde batulumbye ensonga ogigusiza kati nkutegedde luli kibayi kimbuzabuzizaamu osegeera kati nti Bobi Wine waliwo abamulumba bo ne kibakolera naye n'atamanyi nakumanya kuba Bobi Wine kati yafuuka biggest oba economy mu Uganda kiyinza okugamba buli avaayo eyetunuzaamu akasimu alandukira ku Bobi Wine olowooza byonna abimanya kati ne wizo kenyini ezo sente zaafuna azifuna lwakuba Bobi Wine sente bazibaweera ki kuvuma mukulu kunafuya mukulu nenga baali anti kati bakukuba ekisawo kya sene mu maaso wegenda ovume ne bagamba omukulu omusobola omweyimbamu nze bamumpe mumire nze bamumpe jukira obaako n'omusago ogusasulwa ne bagamba naye kakati waliwo wano ekifuluusi kyazze omukulu omusobola bamumpe nze mwewulira naye ndowooza abamweyimbyemu bo bakkiriza wadde yakuba miliyoni 2 ebusiya nakuba 15 nakuba beka musobola bamumpe naye ndowooza era abamweyimbyemu kuba bamuwulidde nga Gravity Omutujju kati Gravity Omutujju lowooza ayinza okuddamu okukola ensobi ye tayimba naye omulira alumba taliyo mu campaign asente kabaziba amaaso baddamu era ne balumba tasobola ekyamutuukako yakiya gundi tayimba bebe ayimba kuva yava ku musajja kati talina emirembe yagifuna alina emirembe naye kati era woyagalira okulabira akabasa addemu alumba omusajja muzito kayinja kagundi abafuukira akayinja kati metandikira bongo abantu bakwati baga kukkiriza kati janku ekyokulabya ka Uganda eno giraba ozerimu abantu nga bameka bali miliyoni 6 tubale 5 nze tebambalanga kundi mu Uganda tubale 5 kuba bagana mutale tubale miliyoni 5 ezo ziraba mu Uganda abantu abanyigirizibwa bebasinga obungi bayinga free quarters ku miliyoni 5 tubaleko kale miliyoni ekitone nnyo nga 35 zonna zinyigirizibwa ekitone nnyo saga nti miliyoni 15 ziri bulungi ngambye ate ekitone nnyo ogambe miliyoni wano mu Uganda basinga okuba obulungi bali mu buyinza kyogamba bali mu buyinza bawera miliyoni 15 waliwo abali mu buyinza actively ne waba bali mu buyinza nenga tebali mu actively passively kati kyogamba abali mu buyinza bawera miliyoni 15 abantu babona abantu bali bubi kakati gwe buli wolumba Bobi Wine kyenjagala okuga nti Bobi Wine waki abantu bamulumba n'atabimanya gwe buli wolumba Bobi Wine akwati abantu ekisinga obabuzabuza gwe buli wolaba Bobi Wine ngaze mu maaso go babuli wokuba ekifaananyi kya Bobi Wine mu maaso go emabega we waba ayimidde wano emabega kubawo ekifaananyi ky'abantu miliyoni nga 3 suubiri abantu miliyoni nga 3 gwe buli wolumba Bobi Wine buli wogezaako n'onafuya enjiri ya Bobi Wine akabi kali mu kulowooza nti Bobi Wine takyerowoozaako nga ye kubanga ebisinga mu bulamu yabifuna omuntu bye yeetaaga mu bulamu bw'ensi eno byonna yabifuna okitegeera kati buli wolumba Bobi Wine gwe kuba emabega yoteekayo oba olumbye abantu obukadde 35 kale 3 kati gwe oyakumukakasa nti nno osobola okuddira omuntu abantu obukadde 3 bwe balinamu essuubi lyabwe n'omuwamba nga bo batunula can it happen? Ye kakati wotasobodde muwambira wano osobola muwamba nga afuze president namunswa point yabadde entuufu example yabadde entuufu namunswa n'enswa waliwo ebintu namunswa byatamanya waliwo ebintu namunswa byatamanya nti nga naye ng'ate obulabe baba bazze butuusa ku namunswa naye n'atamanya kiki ekimu ekyobutamanya bali security ebaawo enkuyegeze zimwetolodde enswa okitegeera kati kyekyo kati Mikwesi namulabye of course Mikwesi naye alina ebimusumbu alina ensonga ze ng'omuntu
nti mu butuufu akasajja kamuyitako ye alikiriza ddi akasajja kamuyitako kuba kati wetuddayo wetukola comparison wetuteeka Milikwesi ne His Excellency Robert Kyagulanyi Ssentamu ku minzaani ebeeti beba graph eba sharp graph banga lubaawo omwaba waggulu omwaba wansi nno ate ng'asaba naddala ate ng'asaba oli ali waggulu eddaala sikubya nnyo nkubulya mazima wakati wetudda kuba kati ekisooka mu butuufu Milikwesi ayinza okuba ali mu depression Nabongo kakuwa ekyokulabirako ey'okumuyitako kiruma nnyo era kyemmanyi afuna nightmare ebivoloti ebyentiisa ekiro buli walowooza ku Robert Kyagulanyi Ssentamu kati byonna ekimuluma waliwo kye bayita entitlement abantu abamu balina spirit of entitlement ebonyaabonya okweyagaliza nti Nabongo waali awo zaalina okubeerawo ebansobyeyo ekyo kyekisinga omubonyaabonya abantu buli bootakkiriza nti Nabongo waali awo zaalina okubeerawo alina okuvaawo mbeerewo kyovulaba oyokya nnyo kuba Milikwesi ali mu kwokya kuba amazima gali nti nno nga wenkugambye Bobi Wine Milikwesi byayogedde nti asomuwamba mu wiiki emu nga bamuwadde akalulu Bobi Wine tabimanyi fe ababimanyi kati kitwale nti fe nkuyege Bobi Wine namunswa era buli byaweereza byonna juka ye target ye bubaka kutuuka wa mukulu omukulu tabufuna bantu manyi naye ate era ayisaawo ekikye wali buli wawanda budget eri erinnya oyo amusobola bulungi baba balowooza mbu omukulu byamutuuseeko kasita ffe enkuyege tuzzaayo obubaka Edi amulamuzi sebo naye ddala ku brand ya Chameleone akyali ku level evuma ku brand ye anti kati shida za dunia mama roda mawoko na mawoko brand ye kyalina obudde obuyise ekigambo ekivuma mu kamwa metanikira bongo Chameleone mulamu w'ensi eno talina gwagenda kwevuma agenda kwenenyanga yekka osegera nti nno metanikira bongo wozimba ennyumba yo n'okera n'ogyemenyera ani goyinza okuteekako blame era munaye osegera ti Chameleone teyamanya kyeyali oba agenda okumanya kyali ng'olwedde kiri too late osegera omusajja eyayimba ennyimba okimanyi owulira ennyimba za Chameleone ezedda Chameleone ate yageziwala muvubuka abavubuka abasinga tebaba na magezi ge Chameleone mugeza kati nzo kimanyi nakula manyi Kafeero yali musajja mukulu nnyo n'ekineewo kya Kafeero yafa atawezeza na myaka 4 ku nnyimba ze yakuba kati n'ennyimba za Chameleone wowuliza ennyimba za Chameleone ezedda katupakase shida za dunia oyinza Chameleone yali musajja mukulu nnyo kati ate byakola byayimba luli muvubuka ate nda byandibimbye mu bukadde bwe Metanika boko kiba kibi nnyo okutandika obulungi n'omaliriza mu kwejjusa Chameleone is living a very very regretful life ali mulamu bwa kwejjusa osegera ali mulamu bwa kwejjusa nnyo kuba kati okulaba kati omusajja Bobi Wine kuba kati is a success is a true definition of success nkujira wetujja ku family y'omukulu eri luddawa era family ya Bobi Wine osegera so many people look up to his family osegera Bobi Wine yalinga inspirational figure eri abantu bangi mu bulamu bwa bulijjo ne wetudda ku side y'obufumbo kati Chameleone oyinza muyigirako ki ku ludda lw'obufumbo ndisaga muyigirako nedda tukolera abantu kiki oyinza omuyigirako ate Bobi Wine Bobi Wine banna omanyi bagamba omuti gye gwewunzikira gye gugwira njogera obajjukiza nti Bobi Wine kino kyali kati yakizimba emyaka nga 2 emabega kizimba watisbaji era kati olabe ekyo ekizimbe ekyakinyweza si kasolya
bakulimba musingi wadde ng'oli asobola okuva n'agamba bannaye omusajja yasereka akayumba n'awaana furniture si furniture okitegeera kati mbadde kyagamba musingi kati omusingi gwa Bobi Wine mugumu kuba kati Bobi Wine nga tannajja like being actively into politics walaba ye branding atya ye positioning atya aba abantu bonna nyinyi be baveri naye mu music industry ne bamwegattako okitegeera olwedde abantu kati n'abalala bamwegattako okitegeera kati yo muntu oyagala gwe Roma tebagizimbira mu lunaku lumu oyagala omuntu azimbidde ekintu kye emyaka nga 2 gwe ojje okisanyeewo mu lunaku lumu bekuba amafumu okijjewo okitegeera nti Chameleone omanyi wa choosing obulamu bw'oyagala okube the path you want to take Chameleone abantu basobola mwesiga tanywerera ku kigambo kyewalo alina unprincipled character nti ye ku ssente asala waawe muke okitegeera ayayayaya ku ssente awe muka era kyovola ne brand ye musajja he doesn't think otherwise kasita wabaawo ssente tafumintiriza outcomes nti kirekawo brand ye kiri nti ssente weeziri okitegeera binono byenkubuulira abantu abamu tebaagala biwulira naye nga ge mazima bebe nantu bebagamba nti Chameleone bw'oba olina obukadde bubiri akuyimbira oba olina kamu bw'oba olina tasosola ssente takola kita nedda ekyo of course ekyo sijja kyesigamako nti oba olina naye gwe kiri nti olina ssente you can do anything for money asobola n'okwetunda ye ng'omuntu va ku kyokutunda abala asobola okwetunda nga ye omuntu eriiso lino limpemu ssente olwa ssente tayimirira ku kigambo kye kubanga ye musajja omu yasiramukako omusajja omu n'agendako mu people power omusajja omu oba n'agendako mu DP kyogamba omusajja oyo byayogera abantu bayinza biyinza okuba nga bikola amakulu eri abantu talina mugongo kali gwe omusajja ng'oyo kyogamba olaba amazima asobola okuwamba Bobi Wine pulezidenti w'abantu yamugambye ejja kukuwamba yamugambye nibo bana bakuwadde yamugambye yasoose naga tesobola kukuwaamu kyokka Chameleone alina obululu bumeka obusinga abagoberezi ba Bobi kyokka nti Chameleone alina osalawo Bobi Wine okufuga tebasobola bawaamu ye naani nga we yawaamu ani mpulira gwe yali awaddemu mubyobufuzi abamu music simbyabufuzi mu music yawaamu ani abadde mu Papa Sidi abadde ba Melody Excess Kayemba abadde ba Skeleton abadde ba Excess Kayemba yono gwe nabe ali kundiri ngalinga eyalwala entumbi bambi yabaki oyo mwana agamba dogo masitani biki bawaamu bwe batu bakomekereza muze bizibu kiri nti awaddemu osegeera ne batuukawa ne gwe yawaamu omulawizi omulaba yavaako anyways eyo tuveeyo oyogedde obugambo bwa munda naye mutegedde kati abantu njambategeeze Chameleone Bobi Wine ne Chameleone Bobi Wine talina budde bwa Chameleone osegeera Bobi Wine ali busy nnyo n'ekirala kati ebigendererwa byakyuka ona ali after money ono ali kukunula ggwanga ndowooza olaba oli sente azireka ku lw'eggwanga lye ono sente oli olwedde sente yazifuna kati ebirowoozo byasukka ku sente nzifunye nzirabye tebirina tebikola makulu tebikola makulu kwe kubeerawo kw'abantu bange obulungi nti tekimugasa nnyo okubanga Metallica Bongo abantu bamumanyi lwaki babatemula kati gobeera otya nga
ngo tugeze oyinamu akakadde naye ng'akuliraanye talina mwadde n'olukumi omuntu we wakutemula aba akoze musango ki oba omukemi osegeera ate n'ekirala sente ebyo bisawo era bigenda kuggwawo kyova olaba kyenkugambye nti nno beetunda kamiyoni yeetunda naye nti kakati jjukire eri kyogamba Metanila Bongo oyinza okugenda mu nnyanja n'oggyayo amazzi agasinga agali mu nnyanja nti ennyanja nagigyemu amazzi naleseemu matono kati nza agasinga obunzi nzaagayina iwange mu bidomola oba mu mapipa mu matanka wogenda mu nnyanja n'oggyayo amazzi gojjeyo ge mangi kugasigaddeyo ge matono wosena amazzi mu nnyanja bateddeyo kukima malala nga gano gaweddewo oyinza okugyayo amazzi mu nnyanja agakumala nsijja kuddayo mu nnyanja nagimaliriza sijja kuddayo kati bano gye bajja ssente ennyanja ate kati bo balowooza bajjayo ssente nnyingi ne bagenda nagundi bagenda namakyokolo amazzi oba ogeze mu nnyanja n'osenesayo kyokolo oba olina kyokozeeko solution yandibaddeemu nti abasajja abo singa beegatta ku munnaabwe ne banunula eggwanga bandibadde nga tebakyetaaga kuba baddu mu nsi yaabwe baddu ya slaves lwakuba nti nekyenjawulo kati obuddu obuliwo bwakyeyagalire obeera muddu naye nga tomanyi buli wova oba muddu mu ndowooza buli wova ku ndowoozayo kyogamba abasajja kyogamba tebalaba bikyamu bigenda maaso mu ggwanga babiraba kubanga enguudo zennyininyini ezirimu ebinnya nabo baziyitako balina kyopa kyogamba tebalina kyopa baziraba naye lwakuba nkugambye beetunda nebikoleddwa nabyo tuyogereko biki ebikoleddwa byogereko abakazi okubanga bakyafiira muleeba byebikoleddwa mbulirayo ekigwe mbulira nti kikoleddwa sijja kukuzaaliza tolina ppamba osegeera mwana nafiirawo ne maama we okubanga mu Uganda sabuni asinga ebbaafu ebbeeyi kyoŋŋamba byebikoleddwa kituufu sabuni wano asinga ebbaafu ebbeeyi osegeera abasajja balina kwegatta ku munnaabwe ne bava bali mu buwambi bali mu buddu olw'okuba nti no beetunda kati basobola kwogerako na mazima naye nga mazima bagalaba nga tumaliriza waliwo omuntu ali eyandiyagadde okumulangira eyandiyagadde okugoberera okwongera okugoberera nokwogeramuko naawe enamba y'essimu eri 0700 10 77 36 eri 0 nzisomeko ne mu Luganda 07 10 77 36 oba osobola ogenda ku TikTok n'oteekamu Emperor Media Promos okisegeera tubaako awo mpolampola nga tukkanya ensonga naye nga twongera obbagamba nga 15 January tikingambulira buli woolaba leka naye kuba na saidi ekyo bagende balonde okyanguyiza tikingambulira buli woolaba tikingambulira kale gwe kozesa omutwe gwo genda olonde nze nzikiriza nti Katonda asigalayo Katonda oyo yatongerwako eyatonda eggulu n'ensi eyatutonda atonda enjuki nga zo zaconcentratinga mu kazambi ate okugyamu ebituboomera yatonda engo yatonda n'enjovu n'emiti olwono n'ebimuli byetulaba ku ttale netubyesiimisa olw'okumulisa obulungi ffennaye Katonda waffe atwagala kyenkanyi talina lunaku lwatusalira musango era nno ye tali anguzi ye mulamuzi ow'oku ntikko mu mbeera zonna bwatulugunya banno abayisanga abaddu abalabira kuli ne weenyinyala n'obibinaza face akabina n'ebirala ng'olaba wamalayo oyo yakakanya bafalaawo n'abantu abalinganga bafalaawo
temukaka okujja okukakanya kubanga wajja kubaawo ebyenjawulo akaseera ako kaba kazibu nnyo so tukyalina obudde obukyusa ng'embeera tennatutuukako amalala tugakkakkanye tewali kipya mu nsi tewali kibaddewo nnyo kitabangawo naye nze nzikiriza nti ababa mwesiga bayita mu buli kipya bayita mu buli mbeera ensi gyeteekawo ng'ate baddembe okukamala kulwana n'ensi yange mweraba